Ekiro ekikesa olunaku lw'okuziika omuntu abeera afudde kubeera kukungubagana kw'ennyika eri abantu baba babaziirana olw'okuba tebagenda kuddamu kumukubako kimunye. Kyokka oyinza okugamba nti si bwe guli eri enkumi n'enkumi z'abantu bano b'olaba bakuŋŋaanye ku kyalo Siduhumi ekisangibwa mu ggombolola y'e Masinya mu disitulikiti y'e Busia okusiibula mutuuze munnaabwe Tony Makoha eyatirimbuddwa gye buvuddeko. Olw'embeera eri wano kizibu n'okumanya nti waliwo n'abafamire ye abali mu kumukungubagira. Enkola eno ey'okudigida mu ngeri y'okubinuka amasejjere eyitibwa disco matanga abatuuze mwe bayita okwesondamu ssente ezikola ku by'okuziika omuntu abeera afudde. Endongo etandika okusindogoma ku ssaawa 4 ez'ekiro paka eyo mu matumbi budde. Guba mudido eri abatamiivu n'abafuuyi b'enjaga nga beenoonyeza ababeezi be babiibya nabo wabula ng'obudde gye bweyongera babakozesa ne mu bikolwa by'omukwano. Ebikolebwa mu ndongo eno oba oliawo bye biku byatanula bamu ku bakkansala b'olukiiko lwa disitulikiti y'e Busia okuleeta ebbago ly'etteeka eriruubirirwa okuwera disco matanga. Ate ennaku zino abantu bafa nnyo kati wesanga nga buli lunaku tulina ki disco matanga. Kati nga akakiiko ka disitulikiti tuli kukiteesako tusobola okusalawo nti batukole emisana oba tusobola okusalawo tugambe nti batukola kiro tutandika sawa meka tukoma sawa meka. Eric Wabwire ng'aludde ng'asuusula ennyimba ku disco matanga zino agamba enkola eno yakopebwa ku miliraano Kenya mu mwaka gwa 2010. Bannakenya abaali bawangaalira e Busia bwe bagyeyambisa okusondera munnaabwe omwe yali afudde okulaba ng'omulambo gwe gutambuzibwa okuzzibwa okwabwe. Twewuunya nnyo ntugamba bano omuntu afudde ate bo basanyuse busanyusi naye twamala ne tugenda nga tugamba basolozaawo ssente naye bafunye ssente. Ng'abakyala bwe baziirana nga bakungubagira abeera afudde abaami babeera kugwa kuyiiya wa ttenti obutebe ebyuma ssaako ne DJ gye bigenda okuva nga bino byonna biba byewole. Ssente mu kusondebwa zikuŋŋaanyizibwa mu benseni eno olwo bwe buba bunaatera okusaasaana ne zibalibwa oluvannyuma ne zigabanyizibwa wakati wa famire n'abaleetse obutebe ttenti n'ebyuma mpozi n'emmotoka etambuza omulambo. Waliwo omuntu okufa oba okufiirwa nga bakumanyi nnyo oli muntu wa mu bantu like osobola okufiirwa omwana abantu ne bajja batono n'ofuna like oba miliyoni emu kitundu. Olw'enkola eno abatuuze bangi e Busia batandise n'okwettanira okutereka abafudde mu ggwanika okutuuka ku lunaku oluddirira olw'okuziika. Mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Masafu bannyini mufu baggyibwako emitwalo 25 egy'okwekebejja omulambo olwo buli lunaku lwe gumalayo ne basasula emitwalo 2. Abaagala enkola ya disco matanga ewerebwa e Busia bagamba nti eteeka obulamu bw'abaana mu matigga. They will put the girls, young girls like 14 years, 15 years old. Those are the ones who will dance and attract men to give in money. These children were expected the following day either to be at school. Already rosy, and they still recall the music that played overnight, how they danced, who took them for sex aspirations. Bano era bagamba nti abasajja abawaayo ensimbi mu nkola eno tebaba n'abakuba ku mukono nga n'ebiseera ebimu beenyigira mu bikolwa by'omukwano n'abaana abatanneetuuka ekivuddeko n'omuwendo gw'embuto mu batanneetuuka okweyongera mu kitundu. Omwana w'omwennyini oba tomukuumye ne waba agenze ku luzi ne waba agenze gy'agenzeeyo eyo yonna asobola ofunirayo ki olubuto naye nga si fundraising. Eyaliko omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino John Wafula Ogumbo agamba nti disco matanga yafuulibwa bizinensi eri abantu abamu abagifunamu nga famire y'omufiirwa eganyulwa kitono. The owner of the deceased takes very, very little amount of money which cannot even buy a coffee. Okujjako nze oba ompise nga MC ng'olina omukolo gwo oba okwanjula bakola ki okusaba ssente n'ekino ekyolumbe sina sente ze nkusaba nkolera bwerere nna n'omulimu gwange eno sitowa yange ndi musajja asuubula ebintu ebikadde okujjako nti omuntu aba akuwadde akasiimo n'agamba MC okoze bulungi tufunyeyo miliyoni 4
kwatako naye emitwalo 2 ogenda onywe ku mazzi. Bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti beetemyemu ku nkola ya disco Matanga nga bamu bagamba nti kitundu ku nnono n'obuwangwa bw'abasaamya era nga tesaanye kuggyibwawo. Okugenda mu maaso n'okukuŋŋaanya ssente eziyambako ku mikolo okwo kugende mu maaso. Naye abaana baffe tetubasanga wali we bakolera fundraising ekiro. Eyo teyinza kuba nsonga nti disco Matanga yereese abaana okufuna embuto. Kuba bw'olaba teenage pregnancy mu Uganda eraisinga buli kaseera. Kyogamba buli wamu waliyo disco Matanga. Bwe tuba tugenda okulonda nga bwe kuli okumpi tulonda abantu abasobola okubatipa bagamba balina omutima ogulabirira abantu. Disco Matanga eyamba nnyo, waliwo families ezifuna obuzibu nga tesobola wadde kugula kofini. Ekisinze n'okuleetawo okukubagana empawa ku nkola ya disco Matanga kwe kuba nti etegekebwa mu kiro. Emisana abantu baba banoonya ekyokulya, so si kyangu okukuŋŋaanya abantu emisana. Eyo fundraising we beebaddewo bano abakulembeze nabo bafuna chance ey'okumitinga abantu okwogera eri abantu bagamba ba gavumenti erina programu bwetu okugeza ngazi bino ebya PDM bino ebiriwo myoga biki. Webuviirako eddiba wamma nga bingi ebibaddewo ebireka nga bamu bali mu kwejjusa so nga abalala basanyufu nti enkola eno eriko engeri gyeyambyemu famire okuziika omuntu waabwe mu ngeri ey'ekitiibwa.